Owai sebo abantu beebuuza tuliwa twolekerawa ebibuga tubitambudde okalengedde bakayise welcome to Gulu City. Abantu bangi olengera lino lidda Nimule wali Kitugumu okuva eggulu paka Nimule kilomita 100 tosobola kuŋŋamba nti wagendako eggulu ng'ekyekigu enjovu tewagiraba enjovu ekimu ku bikwaniriza ze tukutuku Bright Valley Girls Secondary tubalamusizza tutambule ffenna tulambule ku kibuga kye bayita Gulu badde tuludde okubalambuza ku bibuga amazima tenga bali babyagadde amazima ne babuuza mulaga wammwe bannange tukutuku yebadde ki tukutuku siberi ku UB kyo kakaddiye omanyi bwe yentambula y'ejjuba eyo kati nene omanyi esembedde side mirror wanga kalinga akatayina naye bubana side mirror kalabe kiri eno ekijja era tokalaba kazunga tukayise tugende buntu bw'Abasomali tweyongereyo wano wonna tutandise tuli mu kuyingira kibuga Gulu tuli mu kuyingira Gulu tugenda kirambula naawe abantu abasinga awulira Gulu okuva e Kampala paka Gulu bw'oba ovuze bulungi bali essaawa zo nga 5 tezibadde mu 5 si kufiirawo Lutte. Era kizibu nnyo nti navuze ne ngenda Gulu nenzira okujjako ng'ovugisa bizibu genda ovuge tuuka wummula onadde enkya naye tugenda kusula wa wabula byakunoonya ku intaneti olina we walabye wakebeddeko wooteri ki eziri eggulu mutubuulire tutuuse tuli mu kibuga naye wooteri ki waliwo Acholi Inn waliwo Boma Hotel ogana okunyinyonyola wakati wa Inn guest house kati waliwo ebifo ebimu nga babituuma Inn naye nga kisukka Inn kati Acholi Inn ng'ogiyita Inn nze nali manyi Inn bwe buno obuntuntu bu guest house buloji bwe Inn oyingira buyingiza naye kati ogamba oti nti Acholi Inn ka Inn ng'ate nene bwetyo Acholi Hotel kyusa erinnya yes abatamanyi Gulu yeyo gye tulimu naffe tulinga mmwe tugenda kulambula nga mmwe lambula nga bwe tulambula bwe tulambula tusomera ku mulimu wano wate bagiyita batya China biki machines China batuse Gulu bali Gulu bana bakyalo balaba kati ate eno si balugwala eno Bakyoli sibe omwana w'omulugwala yanzita Kyandiru kapala kyala munyale eno Bakyoli abalugwala be Arua Lugbala eno Acholi lulimi lwabwe Lulugwala Lukyoli eno baba bakambwe nnyo bebe binyebwa anti eno Wobote eno tuli Wobote Obote 1 waliwo kano Oscab Hotel tusooke tulambule Starbex Gulu ogirabye ekyo bano bajuwakaali kibuga kikakkamu n'akasana mwekali naye kati wano mmanyiiwo olaba woolengera gundi eyo omulongooti ogwo omunene waliwo ekkubo olaba eziweta ngenda kukulaga si wano wali maaso ng'oyise ku gaasi kyetugendako awo wali ekkubo erikutwala ejjuba Sudaani ne lumu olitubuulyako ku bye Sudaani nja kubuulira ku mboozi y'ejjuba eya Morokoni n'emirongooti katugirinde nja ginoonya bannange emboozi eyo kati awo tuvuddewo tuli ku street endala laba ebitaala ebitaala naye nga tetunasanga baveene eno walamu teri kyakyali Nobert Mawuoyo
Nobert Mao huyo mulengedde ate twagenda mu Kajjamu wamanya kibuga kyabwe tutalaba zijja nga walamu eno walamu tugende ekkubo tulirimu tukwate liri wakati kati eno tubagamba soke tudde eno ku mukono gwa ddyo omanyimu ku lukyoli ate bano tebaagala oluganda luno nekomonya kyomanye nekomonya ganda gogogo beti awolo kyani woyo Acholi ini yino eno yacholi ini yino eno si ini obadde mutuufu okitegeera kati ekikomera kino kati ekyo kya ini ekyo kikomera kya ini naye mutulimba kyuse laba gate yaabo ayo si ini baba yebe ekyali ini laba street eno kino kyonna nno kikomera kyuse eri oba ffe tutabimanyi ati Kampala etegeeza ki Kampala ini zaatubuzabuze era nzibe nasooka okuwulira nti siteetirogi esa ini kitegeeza bisulo tudde n'ekyemmanga tudde ekyemmanga muli ludda wa bannanga ab'eggulu temutwekweka kizimbe kikino Internal Affairs Immigration Uganda olaba ekitebe kya webagabira passport webale nnyo kisese bulungi sina kindeeta mu kibuga okirabye oweggulu tolina kikuleeta mu Kampala waliwo akasiisira wano guzizo yesi wooteri eyo wooteri ini ne wooteri yino bagiyita African Roots Hotel tukiya tulambula tunadda kibuga abantu batono okwekebejja batono abalwakubalwa Sande simanyi oba kiki osala kubalwa Sande kiki tuwetere wana kenengedde Golf Course Road tutusukkawo katukeriye tulabe ekiriyo tetusukkawo tugenda kitabaala mwana yagamba eno ensi yaffe kirira yambuka tulalabire omwana yabuuza naye mubeera mutambula muba mulagawa mujje muntwaleko kati twakulesa eggulu twandigenze ffenna gemazima twayise Mijeera ne tunywa ku mafuta awo ku Shero Mijeera ne tweyongerayo ne twolekera okuvaawo ne twolekera emiyembe uliriza gwe kulesha biwero tusalemu busaza tusalemu kenyimirire omwana akukiika eggaali awo baali bakubye wali olabyeko akabenje k'omu mbutobuto wano ng'osala ne bakuba mu mbiri zaawo ebigambo ebibeera abo woowe naye ekibuga kyabwe nkyagaddeko bwokakkamu n'enguudo kiri clean n'enguudo era mama avaawa omulabye naye kisoboka naye era nga kisoboka tuddewa eri nnengera kataka tudde ku ddyo sidda kataka tudde ku ddyo tusaleko obusazi kwatamu tulabe buno obusiisira ate maka olyakyoli naye tuli mu tawuni ate banyi buli bbalibbali naye kati eno tuli mu mabbali ga tawuni tawuni wagirese eri kale si nnyo naye era kyekyo linaakulabye mobile money mina kasente somero kirino sirirabye liryo liri ku side yo Credo Nursery and Primary School abasomerawo ba Ogis tubayiseeko olaba kati enguudo eziri wabweru w'ekibuga wabweru wa senta yennyini oziraba kibuga kikaka nze ate njagadde ka green ku nguudo eno kazi ayinza okuba kololo weeno ono ye kololo tolengera emiti buno obuti obuwanvu yiyo Paula Guest House omanyi kati omusajja akusanga ekkololo n'akuuza Mr. Lugomo ki ekikuzunziza ekkololo okolayo ki naye kati nze okyambuuza ekinzuza ekkololo nze naye badde bayera ebifo byaffe nedda sebo kyengera nsanye naye negundi nekkololo ŋŋendayo oba ogenze kukyala
Aya. Kibuga kikakamu. Kikakamu. Kibeera bweti. Gano ge mategula. Ndino tegula. Kati ekimu ku byendabye abasajja ekibuga baakiwa amakubo. Enoki poliisi kikakamu. Lengera ekibuga waggulu wali. Kikakamu. Awo kati wano lengera ekibuga waggulu wali. Tutandise okulengera. Naye tusooke tukisalireko wano kati. Tusaleko ngambadde njagaddeyo. Ngenda kukuleetayo. Tusooke tusalireko wano. Wali otalabye buki supermarket ekinene? Tusooke tugule ku byokunywa kati ninyo tujja kudda. Kuweweeza mimiro. Tujja kudda. Kuweweeza. Enguudo zaabwe nnungi. Badde nga nti onaasazeeko. Byonna bisobokera. Gulu weeyayo. Tulinamu bannaggulu wano. Mwebali. Abayitayoko. Waliwo nti kati awo olimanyiwo. Naye bangi ate bayitamu buyisi nga booganya. Abamu bayitamu buyisi. Era waliwo ayitamu ng'ali Juba era ng'awoza mpita ggulu naye nga talabanga ggulu bw'ati kati mwetegereze. Weetegereze ggulu. Beti Awol Ochan. Kati olaba nti ate nayo street endala gye nkuleeseeko. Kati nawe ngenda kukulaga nti ndi Kaliba. Supermarket eri wano gye njagala. Eri wano gye njagala. Tugenda kukozesa eddakiika ng'emu. Tufune ku bwokunywa tutambulenga mu mmotoka mwebuli. Ekibuga ggulu okiraba? Ndi mu kukyetegereza. Bagiyita Sinbel Supermarket. Ndowooza yesinga obunene. Kyekyo tukomyewo 500 meters. Wajoli Aiguru City. DFCU gye muli yiyo maanyi bwanyi. Maanyi. Enzajja atereka ssente mu banka mbu n'azikuuma baleme zibba security tagyekakasa. Ani oyo? Mbu yali awo naye maama. Yazijja mu banka? Yaziterekayo naye ng'alaba abakuumi tebali serious. N'azijjayo? Kanzeekuumire wano. Kaali kawera akawumbi. Byali mu mitwalo. Ekigundi kye nakulengeza kyekiri. Omulongooti gwe guli. Olaba bali pizza amasimu mwegali Tekno nziraba Aitero Kibuga Kinyuma Andrea Ola Road. Labe uwaawo nkirengera obuzimbe bunyirira. Abusayino wano. Abusa toyinamu ka ATM. Uganda Communications ko nyinamu. Tunadda. Naye kuliko akasente. Tetwaze. Tonafuna na waakusula. Toyagala ozunganira mu banka. Banazibba. Jako Diama wuyo. Wabula baba. Jako Diama asaasaanya. Mulimu ebibuga ebinyuma. Sherogulu. No Totaro yino wano njirabe. Totoweri. Tugiyiseeko? Tugiyiseeko. Kati n'ekikubo. Eno mpiseewo. Badde njagala tuwetere wano ku kkono. Kati kye ngenda okukola okimanyi? Kanneetooloola enzire buzzi. Kanneetooloola enzire buzzi nkiyiseeko. Kubanga eri gye tubadde tugenda tubadde ate tufuluma nga tuddayo Kampala. Sooke tukiyite wano. Toto yino nno njira. Total energies. Sooke tuyite wano. Tuyingireko munda eno. Kati ntandise olaba abantu eri mbadde sibalaba. Tubadde Kololo. Naye era weekend ndowooza byekola. Okiraba? Tona tukiise. Isuzu. Jayo. Isuzu UBQ. Jayo. Kakati. Osobola okugamba nti ggulu ngigeraageranya na kibuga bwekiti naye togigeraageranya ku Masaka. Masaka maanyi. Togigeraageranya ku Mbalala maanyi. Ate era ne Kampala gigyemu. Obadde oti ino Housing Finance Bank. Ogirabye? Ngirengedde. Agambye pharmacy yaki eyo. Pharmacy, Believe Pharmacy. Abagula eddagala awo mbatumiddeko. Ku Believe Pharmacy. Mwebale kuwagira ggwanga fanicho otutte katebe. Atutte akatebe. Nyumba etali mu ntebe. Waliwo hoteli yino. Eno ke kapande ke twalabiri aka Crystal Hotel. Eno gundi waayo. Parking. Eno nnungi ku ba travelers. Basi ekutadde wali weebake. Waliwo iyo New Pagoda Guest House.
kati bibinaga nti guest house, inn, hotel, motel, lodge bajja bitwawulira babitegeera. Motero yetya? Motero teyenkana lodge, teyenkana hotel. Motero teyenkana hotel. Hotel eba nnene. Okay. Ate guest house teyenkana inn. Kakyawembuzabuzibwa. Guest house, lodge, inn, njawulo ki? Abakugu mu nsonga ezo sooka ojjoga kati nze mbitegeera. Musinziira ku ki? Eno okugituuma nti guest house, eno okugituuma nti inn, eno okugituuma nti lodge. Kiringa ne biri ebizimbe plaza, simanya ate plaza, mall, arcade. Waliwo azimba akantu naga arcade, Elias arcade nga kalumu bbiri. Okay, ddala arcade n'okola ka ero n'okatuuma arcade. Eyo zimbi teekako nti Nalumansi building opened in 1994. Opposite police. Why? Enowa? Eno bagiyita Pesewo Memorial Stadium. Ngenda gikulaga. Ngenda gikulaga wano. Eno naye nga tulengerayo Mauna gundi Betty Award. Abalala temwesimbyewo. Kati olaba ekigundi kino kyonna we bakubye ekibaati. We bakubye ekibaati wano. Eyo yonna kisaawe. Awo olaba Gaaya ayimiridde we bayingirira. Kisaawe. Kati wano wonna parking ze twayitanga Boma Ground. Kati no bagiyita Pesewo Memorial Stadium. Kati eno tuli ku nkingizi z'ekibuga. Tukifulumye wali tukizeeke ku njegwego zaakyo. Atakyetooloolanga. Tudde ku ddyo. Bano bakyakola ki mu kibuga? Bakyakola ki mu kibuga? Ono nno yakibeeremu. Ono akibeeremu. Naye bali bagira bakireka. Naye baba amaka gano okubeera mu tawuni wakati wano. Naye alabika mubede. Tazanya. Mubede. Tazanya. Naye basimba ekiyitibwa emiti. Buno obuti bukola bulungi. Like tebukola. Obulaba? Bulina engeri gye bukkamu bwe buti. Bukkamu. Kano kaki? Hoteri? Eringa galaji. Ndabye nga galaji. Galaji. Owa kyaliba ekitebe. Olaba abaana beeno. Kati eno yegundi nankani weeno. Kalibatanya nakawunde weeno. Oyo ye bugi weeno. Kabugo kalaba. Kali simple, gulu ali simple. Oketolola nga kanyuma. Kanyuma. Kati wano tuddewa. Tuyiteko buyisi. Kino kifo ki? Ringa Sports View Garden Inn byetubuuza. Inn ye ki? Ne inn eno. Inn, guest house, lodge, motel ogimanyi. Naye biki ebyawula motel ku hotero? Kubanga omuntu azimba akantu n'akayita hotel. Naye nga kalina kuba ka guest house, erina kuba motel. Kituufu. Eno kalina. What is the difference between guest house and inn? What is the difference between hotel and motel? Kati ate woleetya ne biri ebirala 5-star hotel, 4-star hotel. Ezo kati tudde ekyemmanga eno yewana abeggezi. Eno awoza buuji akola ki? Tumulesaawo. Kati bano balina okufuluma ekibuga. Bano bennyini. Bakirimu mu bukyamu. Naye era wadde tuli ku nkingizi. Ono yenna akyali ggulu. Kati eno eri tawuni ogirese eri. Tukuteewo gundi ewalala. Tukutekewa naye era wonna olaba mbeera ya kikakamu. Bali kaweweevu. Ka drive kampoomedde. Katambula mpola. Ka speedi okawulira. Okategeera? Kaseeyeeya. Kuno kwe wayita okuseeyeeya teri atugoba.
teri ng'ombe nti vaayo eno mmotoka ebadde etya kano bagi parking eno yamazi parking wano wakati opakingawo wakati yamazi National Water New Elgon Guest House. Okay. Olaba akantu katambula mpola. Enono nayo gundi motero Dynamic Guest House kati wamwe oli mutuufu olinga agituuma hotel okirabye kati abategeera yagamba omanyiwo nasulawo awe mwogedde wano wewati niyo bitala mwe biri ne cameras naye tebalina bitaala bino bikwata sina we nakirabye oba tebiriiko bubeezi test kati neno tugudde ku ddala tusooke tudde wano gazi kansa ya kantu kalinga ate katale eno ate katale eno tugudde mu bakatale mama Nalumansi okirengera kati eno bakozi bayiribi naye era banagamba ggulu tetumbalambuza kati ate eno tuzze wa Kiseka zino za sikanika kituufu obadde mutuufu tuli wa Kiseka ono ngaalinga omuganda pyo bwendabye sekwaga amatama Bedford ogirabye yakwamira awo bano eno tuli wa Kiseka ate kino ino Sireyirandi fanga ekyali naye maama tanka y'amazzi ng'emala amaanyi yonna ejjudde omuliro agyokyamu noono yapaakinze kumukanika ze bagudde boneti ozirabye baaba otuuse okunsibiza ku balakisi okakasa kati nno letukutte okimanyi nti bwe tuvuze tukomyewo ku kino kye twagambye ekigwa ennimula ejjuba kyekino kye tukomyewo nakyo kati kyekino tutambule tulabe we tukikoma wabula oba tuyingireko ejjuba ngani kiki tolina kiwalaga bagamba bakiyita kiwalaga onkubya mikko tetugifunira awo kugundi nga tusala ku booda wogifunira yammeka simanyi ndowooza $5 embuzi wano tebappa nze njagala kiwalaga tusale bakuwa ne batubuuza tulagawa Juba business issues business ki trade ki ebyo nno bibuuzo byawali bikubya trade twagala kulaba we want to see what we can bring in this country like iron sheets bayina amabaati anti nga tugatwalayo nga tugatwala food bijanjalo tooke tubajja tuwa tulombe tuyingireko ennimule mulabye mutya obuyumba obulabye obulungi bubadde kukonaawo bwabapangisa naye nga bulungi self contained kati line kuba abalitegeera bagamba awo ensiba mpita naye waliwo abayitawo ekiro waliwo abayitawo mu baasi tebawa lukusa kulaba bintu bino wano bamayike we bayita bano we bayita ne bagivuga ne bagikalakata tukutuku ntambula yaayo nnyo ntambula wano National Water si we bagajja wano si we bagajja wano naye owange nga ndaba tufuluma kibuga tujja genda gye wabadde oganye lwaki tetuddayo tuddeyo ku gundi tugende tunoonye we tusula tunoonye ewalala either kyoli oba boma tutandikiraawo bannange era munagamba tetubalambuza kibuga ggulu site munagamba temukitegedde kapala kene kyakamunyale kapala kyalamunyale
omwana w'omulugwala yanzita kapala kalamunyale. Oyo omwana yawaguza kuva eyo n'atuuka ennyimba ne zikuba. Yali Fred Nkambwe mutoto wa Uganda. Mutoto wa Uganda. Yakuba oluyimba ne lumuziika buziisi. Mondeke ndi ekikongoliro wadde kyaggwako kasooli bw'oli kuuka amanyi mulindekayo emulago mufunze mondeke. Leave people to be. Mubere bulungi bannaye. Mweraba.